Poliisi waliriziddwa okuba ku masasi mu bitundu by'empigi eyo ku kyalo ekiyitibwa Maziba oluvannyuma lw'okutaasa wakati mu kwagala okutaasa ababbi b'ente ababadde bakolwako emikolo abatuuze. Mu kubakolako emikolo badde bakuba emiggo era nga mu kubataasa poliisi batadde kabangalyayo nesobola okulaba nti ate babuza abamu ku bo babunye emiwabo naye era ate abamu basobodde okubanga bakwatibwa. Kigambibwa nti babbye ente 3 ez'olulyo ne bazitemamu nga tebaziggyeeko maliba ne bazibbika mu mmotoka mwe babadde batambulira nga bagala okuziddusa. Poliisi okuva mu Mpigi District etaasizza ababbi b'ente ku kyalo Maziba mu Mpigi Town Council ababadde batigomya bannannyinizo. Bebeera wabbi babaleka baagala kuba bantu tebali babbi. Zareze kye president wa break down dino wa break down abadde abduso omubbi naye bamutadde kati wa break down ababbi bano bafunye bate namba ibamukubiri tulaba ati bonna bali mu lukolo wabwe kyebye ekimu naye police nejja ati newoza ati era mbagambi ffe ababoda batukwata nga tuweese ekizibu kye tumugamba wuuno yakintisse bakutwalirako magambi wali poliisi n'oyo mu mutwali bankubita esimu nge emmotoka etuuka ne baŋŋamba nti yiyo break down naye vuga odduko gye nenvuga bwe ntuuse wali ng'omwali ku mmotoka. Ababbi bano babadde batambulira mu mmotoka ekika kya Toyota Wish namba OBUBBI BW'ENTE gye baleese okutwaliramu ente ze babbye 3 ziri ez'olulyo z'ennusu Bulaaya. Obujoozi bw'ababbi bano batemyetemye ente zino ebitundu 2 naye nga tebatawaanye kuzibaagako maliba kuba gabadde gakubalwisa. Poliisi ebaddusiza mu mmotoka yaayo okubatwala mu ddwaliro Empigi babasibe ebiwundu era ekubye ku masasi mu bbanga okubataasa okukolwako emikolo emingi. Abantu ati batulugunyiziddwa nnyo babadde baagala na pakuba amasasi ne baagala kugumbulula abantu babbi amasasi abantu babadde waawo nga bonna bayimiridde bakuba wansi ate amasasi ga wansi mabi omuntu afiirawo mu bintu byatamanyi. Bazze tebasanzewo omuntu akutte muggo tebasanzewo omuntu akutte jambia naye amazima gennyini we mbadde nnyimiridde wakubya amasasi mu ttaka so omuntu bw'obeera ng'okozesa ekyokulwanyisa ng'ekyo ng'ozze okugumbulula emundu bagitunuza waggulu. Peter Tamale omuvuzi wa special ebwe bajja ku luguudo lw'Entebbe ategeezezza nti waliwo atema ennyama ekitooro eyabatumye ente zino nga bazibbye bulwadda Gomba. Waliwo bakabbira abeeyokyeza ensiko obutayoolebwa mu muyiggo gw'abatuuze gutoko wenja naye era guyoddeko abamu. Kati bali oluzze babuuza abatimbi ono mumumanyi kuba n'abatimbi si baakuno omwana akubye bukubi munne entwala wansi nga bamuggo hawusiwe tukyankalani doctors omuntu gwomanyi omwana wammwe gwe mumanyi mulaba abantu bamulumbye temubamanyi bannange. Abatuuze beekokkodde obubbi bw'ebisolo. Kuba nalina akava ebweru okumala okukuumako nyingiddeko mu nju ogenda okuddamu okusituka nga bayimigwe bagisaze bazitutte era ne tugazaako kiro okuzinoonya twagisangawa kavula ebiri. Ababbi batusobedde ababbi tugezaako beekuuma nabo batukuuma bukuumi oba bakikola batya kamero kaba kakubyawo ekigoona ennyama yaako nga mweri mu buutu. Tigomya misana na kiro batubba enkoko batubba ente ne batubba embuzi naye amasepiki bintu bingi. Muhammad Musoke akulira ebyokwerinda ku kyalo Maziba abatuuze abawadde amagezi. Zewe bawulira wuli fenna tukwatire wamu tuteega ababbi
kati leero nsaba leero nebaza leero tukubye enduulu yonna tugenze otuuka ku makubo buli omu nga bateezi tweyanziza abatuuze baffe bwe batyo mwe bamukola. Bya Kizito Vincent Mutalemwa, Soroti TV, Omunnyo.